kubanga bo batyo mukwano baaniriza batabani baabwe baaniriza bawala baabwe bamaze emyaka n'ebisiibo mu makomera g'eggwanga lya Isirairi abamu bamaze ebbanga lya myezi 16 mu matwale g'omusajja Omuhamasi anti otegedde nti Omuyudaaya abadde alina okuyimbula Abafirisuuti n'omusajja bw'atyo Omuhamasi ng'alina okuyimbula Abayudaaya. Ekyo kimaze okubanga kikakata mukwano gwange olunaku olwokuna era njagala nkutegeeze nti masanyu meerere ge tufuna nate okuvaako mu luwannanda olw'e Gaza naago ge tufuna kati okuvaako mu bendobendo erimanyiddwa nga erya Tel Aviv kibuga kya ggwanga limanyiddwa nga erya Isirairi. Abasajja bakulu batugamba ku ddakiika eno nti basuubira Samah al-Shubaki oyava Kalkiya y'omu ku abo mukwano gwange abateereddwa wa myaka 45. Ono batugamba mukwano gwange gwe atugoberera amaze ebbanga lya myaka 22 ng'ali mu matwale ag'abasajja ab'eggwanga lya Isirairi. Ekyo kitegeeza yagenda nga wa myaka 23 kuba akafaananyi Omuyudaaya n'akuwamba ng'olina emyaka 23 n'akutanga olina emyaka 45 ly'ebbanga lya myaka 22 emyaka 22. Kati ono abasajja ba Hamasi bwe bali bagezaako kubanga balalika omusajja Omuyisirairi nti tukola ddiiru naye twagala ota abantu baffe baani lisiti gye baakola abantu abafaananako nga bano abaali baludde mu makomera g'eggwanga lya Isirairi lwakiri mukwano gwange tebaabeerabira era kye bakoze kwe kusalawo ne bagamba nti okay please oyo naye katumute. Abayudaaya bakkiriza okubanga bamuta. Bwe tugenda ku rediyo ey'amagye ag'eggwanga erya Isirairi neetuuka okubanga etulipootingira kirabako olwaleero abasajja batulipootingira masanyu meerere. Vidiyo ziraga mukwano gwange abantu ab'enjawulo nga boolekedde gye bayita Hostage Square mu kibuga Tel Aviv anti nga amawulire bagafuna babagamba nti bateereddwa tubalinda. Omanyi okulinda omugenyi naye ng'omugenyi gw'olinda nga yenna akogganye nga naye gy'abadde mu stress nga teyeekakasa obadde alidde okwaba obwe kaakati ge masanyu g'owulirago mu kibuga Tel Aviv. Enkuyanja abantu baselebratinga the release of Israeli captives naye nga bagamba newankubadde nga abantu bafunye n'abalala tubeetaaga bangi Abafirisuuti abakyali mu makomera g'eggwanga lya Isirairi bangi mukwano gwange Abayudaaya abakyali mu mikono gy'omusajja Omuhamasi nga n'olwekyo bano bonna b'owulira buli omu agezaako okubanga bw'ati mukwano gwange anoonya babe. Kati amajja ga Isirairi gatukakasiza. We have received confirmation from the Red Cross that a total of 7 captives are released to them in the latest exchange. Omanyi Abayudaaya kye bakola tebasooka kuta Mufirisuuti basooka funa bukakafu okuva eri Red Cross. Bagamba abo abayaaye tubamanyi bamaze okubawa abantu baffe naffe tutaabaabwe nti babatuwadde. Kasita Red Cross ekakasa gavumenti ya Netanyahu nti Hamas etuwadde abantu bammwe nabo nga balyoka mukwano gwange bayimbula. Abantu bano njagala nkutegeeza bateereddwa omusanvu tutegedde nga ababiri ba Isirairi abataano bonga bagwira okuli bannansi aba Thailand. Naye amawulire gye bwakeeredde bakira batulaalika nti bagenda kuta abakwatibwa Isirairi abantu 8 nga kuliko Abaisirairi 3 n'abagwira 5 naye kati batukakasiza nti batadde 7 babiri ba Isirairi abataano bagwira. Tetumanyi lwaki ate omu mukwano gwange tateereddwa. Ebyo tunayongera okwongera kubanga mukwano gwange tubifuna. Kale tulaba mukwano gwange gwe atugoberera omusajja manyiddwa nga Itamar Ben-Gvir oyo minisita ggwanga ly'e Buyudaaya muzibu oyo yatuuka okubanga bw'ati asaba gavumenti ya Netanyahu egende mu masito wejjeyo bbomu ya nukiriya egituuze ku luwannanda lw'e Gaza. Bwe tuba tetukoze ekyo tukwate ennyonyi tuziteekemu asidi tugende nga tumufujja wonna mu Gaza abantu basiriire. Oba tetukikoze tuleeterwa kiri chemical weapons tubatte oba tubasindikirize bagende bayiike mu lyanji erya Mediterranean oba kale tubagobenge nti bagende bayingire Misiri ne Jordan. Kaakati oyo gwe twogerako era jjo ly'abalamu yalayira n'agamba nti avudde mu gavumenti y'ekintabuli lwa Netanyahu kubanga yakkiriza ceasefire deal. Kaakati wona avuddeyo agambye kyetulaba obulabye Khan Yunus olunaku olwaleero kabonera akalaga that we failed to achieve complete victory in Gaza. Musajja mukulu ono ye minisita w'ebyokwerinda eby'eggwanga ly'e Buyudaaya okitegedde naye jjukira nti yaresigninga jjo ly'abalamu olwa bino byenkugambye bya ceasefire deal. Agambye kyetulabako obulabi captives handover scenes in Khan Yunus show is not achieve a complete victory in Gaza. Lwaki yandibadde ayogera bw'atyo kati nno nze kankubuulira abaddeyo. Abasajja kye bakoze abamanyiddwa nga Bahamasi bagenze mu maserengeta g'oluwannanda lw'e Gaza
yewali ekitundu ekimanyiddwa nga Khan Yunus tekiri wala nnyo ne rafa eno gye bayitidde aba Red Cross nti mujje tubawa Abayudaaya naye njagala nkubuulire kyetulabako obulabi mu matwale gano omugenzi yagamba nga nti ashhadu an la ilaha illallah ekyamazima si byangu abantu abafirisuuti kasita bafuna amawulire nti Hamas waliwo begenda okuyimbula waliwo begenda okubanga bwetyereeta abantu bano bakuluumuluuka mukwano gwange okuva ebule n'ebweya bajja mu bibinja n'ebibinja abantu ba bulijjo ne batuuka okubanga basalako ekitundu kweggamba okukakasa Hamas ekomezaawo abayaaye ne bafuuka abajulizi naye ku mulundi ogwasooka abasajja ba Hamas abajja okubanga bawaayo bano abaalinga 7 omulundi ogwabadde ogwokubiri ebitundu bino eby'e Gaza nga baleeta Abayisirayiri abakyala abajaasi babadde 3 Abahamasi bazzenga 400 ku mulundi guno batulaga ekibinja ky'Abahamasi abasoba ne mu 1,000 nga bamaze okusalako Khan Yunus yenna kati njagala obalemu Abahamasi basoba mu 1,000 tubaawulira ku ki bano nkugambye abaana bambala ne banyuma ne balumya omuyaaye bateekako mukwano gwange akawero bwe katyo nno keetooloola ku mutwe kaba ka green akooleka kye bayita omuhamasi wallahi babeera smart nga bw'okiwulira kati abantu ba bulijjo abafirisuuti abazze okulaba ku mukolo guno bayitirivu nnyo nga bwe nkugambye naye ate abahamasi babunyeebunye wonna kati abantu batuuse okukuba emizira waggulu bakuba mizira nga bagamba Allahu akibaru wakati mu kutendereza Hamas bajiwa kye bayita vibe kati eno vibe gye bawa Abahamasi olw'obungi bwabwe yenyiziza omusajja yali minisita w'ebyobutebenkevu gwe bayita Itamar Ben-Gvir yagambye kamba buulire We are happy and excited about the return of Abeloved Agam, Arbil and Gadi. Tuli basanyufu olw'abantu baffe kubanga bakomezeddwawo. But the horrific images from Gaza make it clear. Naye ebifaananyi eby'ettabu, ebifaananyi ebizibu bye tulengera Gaza bimala bumaze okubanga bikakasa. This is not a complete victory. Tewali buwanguzi bwonna obwannamaddala bwe twafuna. This is a complete failure. Kwegamba twatuuka okulemerera okutuukiriza bye twali twetaaga. In a reckless deal like no other. Nga tulaba kiddiirudiiru omuyaaye Netanyahu kye yassaako omukono ekitabanga omu byafaayo. Kikyagamba kyayita horrific images bye bifaananyi bye nkugambye eby'Abahamasi abatuuse okubanga basalako ebbendobendo erya Khan Yunus. Banyomye bazibu nnyo, abaana bakulaga tebakoze, abaana bakulaga basanyufu, abaana balina kye bayita bodde. Otuuka okubanga obuuza abadde bajjawo emmere gye balya. Bano abaye babadde banaabirawa. Uniform zino zifaanana ng'empya ze bambadde ez'ekinnama gye bazikolerawa. Yanya zibaguza sente bazijjawa kwegamba byonna binyiizo ekyamazima omuhamasi njagala nkutegeeze gwe atannalaba ku bifaananyi byenfuna mu maserengeta g'e Gaza obalaba naawe n'ofuna amahabba n'ogamba ya rabbi naaligenze n'ensavinga Hamas okumala omwaka nga ndi mujjoba bansasula bati bansasula sifuddeyo nenvaayo nkugambye bambala ka uniform ne kanyuma. The government could have stopped the bloodthirsty crowd. Twandibadde nga gavumenti kati ejjayo bomu. Wuliriza omusajja Itamar Ben-Gvir nkugambye yali minisita wa byabutebenkevu bwa Isirayiri. Kino nno nakyogera ku mulundi guli ogwasembayo ogw'okuwanyisiganya abasibe ne nkugamba nkakasa nga Isirayiri kati efuna ekimirimiri ku mutima egamba kale laba abayaaye bulijjo be tunoonya ne batubula oba tubasuuleko bbomu ya nuclear bonna basirike. Kati wulira minisita ow'akajenjegula agambye the government could have stopped the bloodthirsty crowd. Gavumenti ya Netanyahu yandibadde ekwata bbomu namuzisa n'egituuza ku kibinja ky'abantu abo betulaba kyayita crowd kyekibinja ky'abafirisuuti n'abasajja ba Hamasi abatuuse okubanga balabika mu lujjudde wali Khan Yunus that is now trying to launch hostage from humanitarian aid, fuel, electricity and water and crushed them militarily until they themselves beg to return our hostages. It decided to choose the path of surrender to human monsters. It is not too late to come to its senses. Omuyaaye avuma bamuyita Itamar Ben-Gvir. Tunuulira abayaaye abaatuuka okulabya ennaku abantu baffe babawamba babatuusizza kwegamba okubatulugunyiza eyo gye babadde paka abantu otugezezaako okubalwanyisa naye era ne balema ne tugenda ate mu byendagaano nga mmwe mwennyini mwegeja tugenda mutatulowosiza faya. Kyokka laba abasajja baffe ne mutuuka okubanga musalawo to choose the path of surrender to human monsters ne musalawo okulaba nga lwakiri muwanika Netanyahu ne muwanika ne mugamba nti emisege gituwangudde naye abagambye it's not too late to come to its senses nti obudde tebunnayita musobola okuddamu amagezi Netanyahu tuddeyo tukuba abasajja abo. Katuve ku musajja mukulu alabika aliko ekimuwojja.
bwe tumala okubanga tuvudde ku musajja mukulu Nsaasira amala okukakasa nti budde buno mu ggwanga lye bayita Amerika omuyigo ogukyakolebwa asoofa bakazuulako emirambo 30 kale mu kiro ekikeesa olunaku olwaleero ene waffe e Kampala bubadde bukedde mu ggwanga lya Amerika babadde mu ssaawa 4 za kiro babadde mu ssaawa 5 ene Kampala tubadde mu budde nga bukedde assaawa 2 wane waffe e Kampala akabenje ne kabeerawo mu ggwanga lya Amerika tubadde Washington laba endege y'abasaabaze ng'era ebaddemu abasaabaze 6 n'abagoba bayo babadde 4 be bantu 6 ababadde mu passenger plane then ne zireeta chopper ya musajja mu Amerika eno tugiyita Black Hawk ebadde mba Marines ba Amerika 3 zitomeraganidde mu bbanga awo era mu kutomeragana zonna ne zeeyiwa mu mugga mu kweyiwa mu mugga tugenza okutuuka wali nga eno ebadde ey'abasaabaze ng'ekutuddwamu ebitundu 2 abantu bonna ne bayiika mu liyodi eno chopa nga yeegalisa etunudde mu bbanga naye nga bamarines ng'emaze okuba nga ebayiwamu kaakati tutandise omuyiggo mu kiro amatumbi g'obudde ddala ne tutandika okunoonya oba tunaazuula abalamu twakazuulako emirambo 3 emirambo 30 abalala tunaba kubanga tubakubako ekyomulubaale musajja mukulu Donald Trump agambye kano kabaate kennyini ketusaanidde okubanga tusaasira bannansi ab'eggwanga erya Amerika naddala abo abalina abantu baabwe abafiiridde mu kabenje akatawoomesa nnakabololo akafaananako bwe katyo be bonna mukwano gwange katubalinde bakyagezaako okwongera okunoonyereza oba banaafunayo omulamu yenna naye bagambye nti Potomac River abweti erabika nga bonna ebalidde bwe tugenda mukwano gwange gwatugoberera mu bintu ebitaggwa mu nsi muno ggwanga limanyiddwa nga lya Sweden omusajja bw'ati eyeeyinga mulimu ogw'amaanyi ogw'okwokya Quran amaze okubanga akubiddwa amanda agamujje mu budde omanyi Sweden eggwanga eri mu kwaga agalina akajenjegula ate era agongera okulaga nti obukyayi bwe balina eri obusiraamu bw'amaanyi balina obukyayi eri obusiraamu si bonna naye nti bw'osanga omuntu atayagala busiraamu tabwagalira ddala be bakwata Kurani ne bagiyuza ne bagirinnyako ne bagijolonga ne bagyokya abasajja tobeera ebadde nga bangi kati azaaleeta omusajja mukulu omu gwe bayita Salwani Momika myaka 38 ono sibo kyeyakola mukwano gwange gwatugoberera najjeyo Kurani n'agamba abasiraamu batugamba sima ne Muhammadi mbwera mbone Kurani yabwe yakitibwa kati ekitibwa kyayo kiruwa n'agiyuzayuza papula n'asuula n'agamba kati kanjikumeko omuliro tulabe omuyaye n'agikumako omuliro n'aseeka kati abafaanananga ye ne batandika okubanga bajubisa ne bagamba kyekyo Momika okoze omulimu gw'amaanyi kyekyo Momika weebale abaana bamwambaza amasasi tubadde mu kibuga Stockholm munnange budde bwakawungeeze abaana nkugambye batuuse okubanga bagamwambaza ne bamugamba gwe tokiddiranga bino bye twogera yabikola mu mwaka gwa 2023 asebo yabikola wabweru wa Stockholm Central Masjid Stockholm Central Mosque we yakikolera wakati mu kujolonga obusiraamu n'agamba kati abasiraamu balwa we have them majefa abafuga kanjokere nakumuzikiti gwa mwendabe kye munankola mu 2023 kale no okalya ddakaddadda ekive bwati akisasulidde mukwano mu mwaka 2025 abw'ebitono ebadde mukwano gwange olunaku olwaleero manya nti okyali nennanyini waka muzzukulu wa Kasujja ekyamazima bingi nkyaleeta meeya wa kibuga Kiev kya ggwanga lya Ukraine Vitali Klitschko agambye teri kibonyabonya ggwanga lyaffe lya Ukraine ng'ekisiraani bakiyita Zelensky abasajja beetwala meeya Vitali Klitschko agambye bw'otunuulira omusajja gwe tulina wano ekyamazima ogenda okukakasanga ebintu bingi bye tubadde tugezaako okukola okutebenkeza eggwanga n'amagezi ge tumuwa yasalawo kubanga tagatwala wabula ali kugage ng'omuntu muli kyafiiringa nti alina okubanga bw'ati akola era kyakola katirawe eggwanga lyaffe walituusizza ne tumugamba nti wakati mu lutalo ng'embeera bwetu bweri kati nno tukusaba ssebo twagala ABCD be binaayamba okukuuma ebibuga ekibuga kye bayita Kiev ekyo yakisuulira ddala olw'okuba nti nze mugamba ku mazambi g'akola kati nze nga meeya yasalawo kubanga nyiiga n'anyigira n'ekibuga kyonna oyo kati atutwalawa ali eyo ayomba agamba kisiraani Felix Tshisekedi agambye kati oyo Kagame mwagala mulingi batutegekere kye bayita ringi kasaki nekatukukwekazakazanga ensi yonna eraba misana tuku abyogedde bwatyo nga buwulidde mbyogera bwakasajja nekatuku kati agambye mwagala mulingi saagala kumanya birala byonna bagende beekube nga bakiikirira ensi zaabwe kyani kya Kongo kyani kya Rwanda ani akiikiridde Kongo Sekedi ani akiikiridde Rwanda Kagame
olyokola bego bagenda okujuza embereze olyokola bego basikasikanya amatama bakulembeze b'amawanga oli yagamba nti wano we tuli tugenda kufa teweerabira nti bamulasa Habo Center Abamakanda basalawo gasimba wali ekawempe Mbogo eyo gye basinzira okukakasa nti munnayuganda ofuna okuvumulwa endwadde tubeera nazo okumala ebbanga ekyamazima zitukooya n'otuukira okuzungira eno n'ozungira eri ne bakugamba nti ate nti ate kati kozesa lino naye era bimaliriza nga sometimes byasenga vuddemu nga zeemu Muzeeyi Mulasa akugambye kyobonyebonye kimala kati jangu obeere ng'ofuna ekiddibwamu ku ndwadde ezo ezikuzimbyeko akayumba okumala ebbanga ddene mulumiziddwa obulwadde gamba ng'obwa sukaali n'okkiriza nti oliwangalira ku mpisa ebbanga lyonna oliwangalira ku mpeke kozesa eddagala ly'Abamulasa sabbiiti akuwa 2 kitundu ezo zimala n'alyoka akutuma mukwano gwange ogende abasawo abazungu bakukebere bakubuulire kyoli bavayo nga bakulikomendingira kakati empiso ne bw'oziwummuza oyo gwe bayita Muzeeyi Mulasa genda gw'alina obuzibu okusanyalala era gw'alina ebigere ebivaamu omuliro nga bibuguma ekiro tokyabibikka owulira ebikufumita n'owulira mukwano gwange ebikusiiwa Muzeeyi Mulasa ekyakiwa olunaku luba lumu abalina obulwadde bwa alusanga kati ofuluma na musaayi olubuto lukugulumba n'owulira ng'ekifuba kikuzitowa n'omugongo ne gukuluma abba Muzeeyi Mulasa bano balina eddagala waliwo ddoozi awo gye bayita mukwano gwange Tumbo Safi eyo bwe bagikuwa toyinza kusigala kyekimu mu lunaku lumuluka ab'amaaso agabaluma mugende mufune eddagala mikwano gyaffe abasajja naddala mu abakaaba okufukafuka agenda ofune eddoozi yo eya Prostalife nnaku ziba 2 zokka zimala ekyo ekisenge ebyo Muzeeyi Mulasa yabisobola ngambye bwe kiba nga kisenge nga kiremeredde ebyo yabisobola kakati wandika enamba zino ez'essimu omugambe Muzeeyi Mulasa wano kajjamu we kali balindeetera delivery bajja gikola kakati bali ku 076 20 97 sembyayo 12 076 20 97 sembyayo 12 wamu ne ku 075 26 asembyayo 16 Bamulasa tugambye nti ojja bafuna ku 075 26 ojja kubanga osembyayo 16 ebisigadde ojja kubanga obifuna. There is nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. Kankwanjulire Central College Kawala. Somero ly'abaana bawala n'abalenzi O ne L-level ate nga lisambisa amagulu abiri. Lisomesa eddiini ku mutendera gwa Idad ne Thanawi. Lyakakasibwa ministry ey'ebyenjigiriza ate nga liyina ne center number. Library ey'omulembe kw'ossa laboratory. Tusomesa n'ebyemikono. Okwewandiisa kugenda maaso. Tusange Kawala Kasubi Road kilomita 5 okuva ku Kataka stage. Tukubire ku ssimu noti 772 24 21 ne noti 7 noti 2 noti 2 21 71. Central College Kawala ly'essomero ery'ebirooto byo. Muzeeyi nkutwaleko yendaga mmanyiyo simanyi yendaga kiki muzeeyi mutawaana ki mwana wange ngenda ku Nibra ogamba Nibras Islamic kyenkana era otuuse Nibras Islamic Secondary School ly'essomero ly'obusiraamu erisangibwa Gayaza Manyangwa era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A-level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli Sunday wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku simu 0782 16 63 47 oba 0703 76 76